era nyakugamba kino kyekimu nkikola ki weeyongereyo naye olaba nti wandyagadde okwegatta ku bintu ebitibwa ebyemikono skills hope stood will be the answer for you. abali mu siniya nabo bagamba nti nabo balina okusoma ennyo okugattako bagatteko okusaba n'okukonsultinga abasomesa eyo okuleeta abaana ku Lugoba High School kubanga ssomero ddungi nnyo wano mu Kawempe lisomesa najja no mu senior 1 naye era nsobodde okufuna 11 aggregates era ndi musanyufu nnyo neebaza n'abasomesa bange olw'okusomesa kubasomesaamu obulungi ennyo kyetuva tukola obulungi era ne bannange abalala bayitidde waggulu. My meaning there, they used to consult, they used to take notes and make notes. That's why today we are celebrating their success. To appreciate those people who have struggled extra mile away from others. I'm very sure all my students performed very well, but